Bannakibiina ekya National Unity Platform NUP abakulembeddwamu Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu baagala omukisa gwe tufunye ogw'okukyaza abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo abazze kuno okwetaba mu lukuŋŋaana olwa Nana-Lide Movement ne G77 Summit bannayuganda baguganyulwemu. Wagira nnyo Uganda okukyawa okutuuza enkiiko bwe zityo. Kuŋŋaana bwe zityo kitegeeza nti ssente nnyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Olukuŋŋaana luno olutandise olunaku olwaleero nga lwakuyindira ku sipiikiriza oti emunyonyowo okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno nga Kyagulanyi bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluggulawo omwaka oluyindidde ku kitebe kyabwe eky'Emakerere Kavule nga lwetabiddwamu abakungu mu kibiina kino ab'enjawulo. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter tiyafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula. Kyagulanyi agamba nti guno omukisa gw'amaanyi okukyaza bamusigansimbi n'abakulembera amawanga ag'enjawulo kyokka ate bannayuganda n'okusingira ddala bannakampala olukuŋŋaana luno lubaavuwazza olw'okubawaliriza okuggalawo bizinensi zaabwe. Ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse kikolimo kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamu lufuukidde bannayuganda ekikolimo. Bizinesi essuuka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula. Wano wasinzidde n'asaba bannayuganda okwanja ebizibu ebibaluma eri abakulembeze bano so si kwekuniza ng'eno bwe banyigirizibwa. Funamu be ab'olubatu abatono, bannannyinizi woteeri, bannannyinizi shopping mall, bannannyini bintu ebifunibwa so si bannansi. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joe Ssenyonyi ayogedde ku nsonga y'obukulembeze bw'akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga ng'omulamuzi Simon Byabakama yayongeddwa ekisanja ekirala n'abalala ne bafuna ebifo eby'enjawulo nga Ssenyonyi aweze nti baakukola ekisoboka okulaba nga akakiiko kano kayiika olw'ebirumiro ebikalimu. Balonze abantu abasinga ku bo bakeetaba mu kalulu ke twakavaamu ate kaakati bazze nga baddiifuli nti kaakati be bagenda okusala okulonda. Wakabyetabamu okyalina obusungu bwo oyina sayidi gy'ogwako ate kaakati ozenga difuli tekisoboka. Era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu Paalamenti okugamba nti kino kikyamu tekisoboka era twagala kisimbira kuuli. Bano baweze nti bakugenda mu maaso n'okuwamba abantu baabwe abawambibwa kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalemereddwa okukola ogwako nga bakwanja ekiteeso mu Paalamenti ekijja mu ssentebe waako Mariam Wangadi Obwesige. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kaggwa ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira. Bakyagenda mu maaso n'okubanja abantu baabwe naffe nga bwe tubayambako era tetugenda kusirika mpaka n'abakulembeze abalala balina bye banookoddeyo bye bagamba nti tebitambula bulungi mu ggwanga nga muno mwe muli obwavu obuyitiridde enguzi kw'ossa n'ebirala ng'abantu abandiganyuddwa mu lukuŋŋaana lwa NUP ate lubafuukidde ekizibu. Uganda tubeera nga tugenda kufuna enkuŋŋaana zino wabeerewo enteekateeka ennambulukufu era bannayuganda bategekebwe bamanye nti tugenda tukyaza abagenyi naye ate abagenyi bokkati tusaba okugamba tubagulumize nnyo ate okusinga bannansi. Bannansi balina kusigala nga bannansi balina okubeera nga baweebwa eddembe lyabwe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV agaleero.